Yes, abantu bangi mubadde mumbuuza Maggie Dark Circles tuziwonya naki era tuzijjawo naki. Abatamanyi Dark Circles kyekyo ekya black nga gwe wano wansi wa black ne wano waggulu wooti nga gwe bw'otunula eriiso lyo ennyama ya wano wansi wa black ne wano waggulu wa black nga tewafaanagana na skin yo eya face. Kati ekyo kye bayita Dark Circles. Njagala otunule ekifaananyi kino olabe omukyalo ono bw'afaanana. Bw'omutunuulira wano wansi wa black ne wano waggulu wa black tewafaanagana na skin ye ya face. Kati ekyo kye bayita Dark Circles kye twagala okuba nti tujjawo ku maaso gaffe olunaku olwaleero. Questions ezo zibadde nnyingi nnyo ku video zenzize nga nkola. Olw'okuba nti nze siyina Dark Circles ku maaso gange sigenda kutabula bintu bino naye ngenda kukulagirira bw'ogenda okutabula ingredients zino oba remedies zino ozitabule obe ng'okozesa mu nnaku 5 zokka. Ogenda kuba ekyo ekiddugavu ku maaso nga kivuddewo mu nnaku 5 era first day ogenda kulaba enjawulo, second day olabe enjawulo mpaka ku nnaku 5 bwe zinaggwako ogenda banga kiviiriddewo ddala ku maaso go. Kakati ogenda kunfunira remedies zino. Njagala onfunire sooka onfunire kabbaweroko. Bw'omala okukafuna nteekeraamu ejjiiko za turmeric powder. Abatamanyi turmeric powder yoyogolaba mu kifaananyi. Bw'omufuna bakadaama ng'oli mu kiyumba turmeric mwangu nnyo bwakufuna buli muwarabu tabulwa turmeric mu nnyumba. Njagala oddire ejjiiko za turmeric 2 ziteeke mu kabbaweroko. Ogenda kunfunirayo omubisi gw'enjuki akajiiko kamu. Omubisi gw'enjuki era ekifaananyi kyekyo abasinga mwena mugumanyi naye ngenda kubiteekawo wano. Njagala onteekeremu akajiiko kamu. Nfunira amata. Bw'oba olina amata agali liquid yiwamukko obujiiko bw'amata nga 2 oba 3. Bw'oba olina amata gano aga powder teekamu, oba olina ejjiiko nga nnene bulungi teekamu ejjiiko emu oba ejjiiko 2. Bw'omala okubiteekamu njagala onfunire juyisi w'enniimu. Kwata enniimu yo gisalemu, gyako paati emu okamuliremu ka juyisi mu bintu bino. Bw'omaliriza njagala obitabule bimikisinge bulungi ebintu bino. Bw'omala bimikisinga bigenda kubanga bifaanananga era ebintu bino bw'obiraba mu kabbawero kano. Bw'omaliriza njagala okwata ebintu bino ng'oyisa wano wansi w'eriiso lyo. Massage nga wompola mpola olw'okuba nti akanyama ka wano kali soft nnyo. Kati ogenda kuyisaawo mpola tokozesa maanyi nnyo, yisaawo mpola bw'oti ne wano waggulu bulungi nnyo okwetooloola eriiso lyo kuba ekyo ekintu kikwata wano okuva ne wati wensoboleso mpaka waggulu ewati. Kati njagala omasaaginge wano waggulu ne wansi bw'oti ne ku liiso eryokubiri bw'oti omasaaginga wano wansi ne waggulu bw'oti. Twala eddakiika zo nga 15 ng'oyisaawo mpola mpola engalo nga bw'oyisaako mpola mpola engalo. Bw'omaliriza birekeeko ku maaso go. Bibireko eddakiika nga 30. Bw'omaliriza bulungi nnyo ng'eddakiika ezo ziweddeko ogenda kubinaabako. Even the next day ogenda kukola bw'otyo. Olunaku olusooka bw'onoomaliriza ogenda kulaba enjawulo. Kati onoogenda okumalako ennaku 5 mukwano gwange ogenda kubanga ekyo ekiddugavu ekiri ku maaso go wano wansi ne wano waggulu ogenda kubanga tokyakiraba era olabe nga wano ne wano watandise okufaanana oba nga wafaananidde ddala nga sikini ya feesi yo nga tokyalina kibomboola ku maaso. Bikozesa ebintu ebyo buli lunaku okumala ennaku 5. Bigenda kukolera bulungi nnyo nnyini ddala. So kyekyo bamikwano buli abadde abuuza ekibuuzo ndowooza nkozzeemu ate naawe ayina ekiddugavu ku maaso bikozese. Bw'oba oyina munno oba maamawo oba jjajjaawo oba ssengaawo oba friend oba sisitawo osobola okumuweereza ka vidiyo kano waabanga alina ekintu ekyo ku maaso
muweereze ka video kano, oba osobola okumugamba atabule ingredients ezo nga bwenzi kusomedde. Ogenda kuteekamu turmeric powder ejiiko 2, ogenda kunfunira omubisi gw'enjuki oteekemu akajiiko kamu, ogenda kunfunira amata, bw'oba olina powder teekamu ejiiko emu, bw'oba nga olina liquid osobola oteekamu ejiiko 2 ku 3, oteekemu ne kajuisi ka lemon, obitabule bulungi nnyo, tandika oyisa ku maaso go. Ogenda kubanga ekintu ekyo kivaako, ojja kudda nga weebaza. Waliwo abatandise okumentinga ku first video gye twakola mu kusookera ddala nga bagamba ebintu ebyo byabakoledde. Waliwo eyangambye nze juice wa kammonde yankoledde. So weba bikoledde jangu mu comment section commentinga, ate obeeko omulala gw'oyamba nti wanalaba video ajja kumanya ekikola ate naye abenga agezesaako. Mubeere bulungi, Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera, naye teweerabira video eno kugimpeera ka like, ate era naawe atanaba kubanga osubscribinga, bw'onyamba n'onkonerako kagambo subscribe ogenda kubanga okoze ekyomuwendo. Wansi wa video eno waliwo akagambo subscribe, bw'okakoonamu ogenda kuba otwegaseeko. Ate era weebutyo oyinza n'okukoonako ku kade, osobola okukoonako ku kade nti buli lwe mba ntaddeyo video eno oba video yonna egenda kuba ekutuukako mu budde, YouTube ekuweereza ka notification. Kale mubeere bulungi, musule bulungi, musibe bulungi, tusinkane mu videos eziddako. Bye bye.